Ennaku zino kompikafusa akamu ku bubonero bw'ekibiina ki NRM okukozesa abantu ababadde bavuganya ku bifo by'ababaka mu kibiina ki NUP ne basala okuva mu lwokaano ne balekera bannaabwe era nga babadde balagibwa eri ssentebe wa NRM President Museveni. Abakulu mu NRM bazze bakakasa nti ddala abantu bano babadde boogera nabo okukkiriza nti ddala ekibiina kyabwe kikyalina omulamwa era kwe kusalawo okuva mu lwokaano. Kati olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abamawulire waliwo abavuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliament nga be bakwatidde NUP omumuli mu kalulu kano abavuddeyo okulumiriza nti abakulu mu kibiina ki NRM bazze baboogereza okuva mu lwokaano era nga babasuubiza n'ensimbi n'emirimu. Ku bano kubaddeko Jane Abo avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Palisa, Patience Atuhaire avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa Kamwenje, Ronald Okot avuganya ku kya West Budama Central n'abalala okuva eggulu, Tororo, Isinjiro ne Madiokolo. So we sat in my car and they were trying to convince me to receive the 50 million and abandon my political position. I did not give them a reply that very time. Bantukirira ne bangamba mubagenda kumpa miliyoni 3 nve mu lwokaano naye nagaana nabagamba nze ndi mu struggle nwanira Uganda empya era siina wendaga. Tata wange omuto atatango omuto we yajja nangamba omukulu ansindise batunde ku mpapula zo oli mu n'amateeka mulungi osomye bulungi empapula zonna oziina bagenda kuwa ekifo kya magistrate ne mbagamba mwagala kumpa kyabo omulamuzi magistrate bo bali public service kitongole kigabo mulimu. Bano bagamba nti ekyabaganya okutwala ssente zino n'okusala eddiiro kwe kuba nti bali ku mulamwa gwa nkyukakyuka. But it's because of what we are seeing in this country. I'm standing for the truth and I'm standing because we are seeing there is a lot that needs to be done. I stood strong because I stand for the principles of the party: accountability, transparency. How would I sell out the people of Paris? Zebambitononya kuba siyina diru nawe siyina kyenkwagaza toyina kyenjagaza nze ndi wano okulwa ensi yange okulwanira ensi yange nwanira abaana bange ne bazzukulu bange n'emirembe egijja. Just to show them that we are on ground. No amount of intimidation, no amount of money can buy the truth, because already we know where the truth is. Baba intimidating, baba tere, baba sibaka tambare, bona bakaba bari aho bastami, bari mu kwimuka ku rutega yo kugamba. Nyona yeshora naja ndeti myaka yanje yona badetinyine mani. Konka kanje merere abana bandi barebera hari inyengu bateke kutina ensine yabo bine kugirwanirira. Abakulu mu kibiina ki NUP bagamba nti aba NRM bazze bagamba nti ekibiina kyabwe ekinafu kyokka beebuuza ate lwaki bakozesa ensimbi okugula abantu baabwe. Kati mu kifo ky'okuzikolako ensonga ezo ez'enkizo amazzi, enguudo, amasannyalaze, ebyobulamu, ebyenjigiriza, emirimu n'ebirala bibalemye okukolako. Kati kye bakola kati tuukirire abantu aboogera ku nsonga zino tubatiisetiise tubajje mu nkalala z'abalonzi oba tubagulirire. Bakimanyi nti ekibiina bwe kiba kirina candidate n'adeployinga ba agent be ne presidential candidate n'abeerawo ne ba agent baba tebalina bwe bagenda kubba akalulu. Naye kaakati kyovola bali mu kukola olukwesikwesi okubba akalulu nga bakozesa bano abantu. Wanatekeratekera NUP David Lewis Lubongoya wasinzidde okutegeeza abo abaavaayo ne balangirira nti bavudde mu lwokaano tebagenda kufuna kiwandiiko okuva mu NUP kikakasa nti baluvuddemu. Ekisooka kye twagala okutangaaza nti ekibiina ki NUP tekigenda kuwandiikira candidate n'omu ebbaluwa emujja mu lwokaano kubanga etteeka liragira nti candidate bw'aba ali sponsored by a political party tasobola ye kwejja mu lwokaano. Ekibiina kiba kirina okuwandiika ne kimukkiriza okuwithdrawinga. Ekibiina tekigenda kuwandiikira muntu yenna ebbaluwa emujja mu lwokaano era abo abantu bonna bagenda kusigala ku ballot paper bwe mulaba ensangi zino. Twogeddeko n'omwogezi wa NRM Emmanuel Dombo n'abaako byayogera ku nsonga zino. Tukozesa amagezi n'amaanyi gonna agakkirizibwa mu mateeka okunoonya n'okuwenja akalulu gye kali. Era buli opposition
oba buli wa NUP waali ng'asobola okutuukikako tugenda kumuwenja twogere naye. Ne Mwami Kyagulanyi bwe tunabasobola okumusisinkana tugenda kwogera naye sinakindi abiveeko. Naye nga bw'aba tasobodde abo be tunaasanga nga balina ebizibu tusobola okubayamba. Balina counseling issues tusobola okubayamba. Tusobola okubawa essuubi ng'NRM bwekola ate nga kiri mu maanyi gaffe. Lwaki tuba tekikikola ne tuyamba Bannayuganda? Kubanga ye Kyagulanyi abadde afuna eza iPod. Lwaki tayagala banne nabo bafune ku za gavumenti? NUP egamba nti baali balina abantu 425 abaali baagala okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Parliament, kyokka bangi baalemesebwa okwewandiisa era nga NUP yasobola okuwandiisa bavuganya ku kyababaka 303 wabula abamu bazze bawanduka mu lwokaano ne beegatta ku kibiina ki NRM. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.